Abalangira n'Abambejja bassebo ne bassebo bazzukulu ba Bassekabaka, abakulu b'obusolya, abakulu b'emituba, abalangira mwenna, abataka abagundiivu, Abaganda, mikwano gy'Abaganda wamu ne abakodomi b'Abaganda. Mwenna nze mbalamusa, ate olulimi nkozesa Luganda kuba njogera eri Baganda. Mpozi n'ekirala, bannaffe be twegattira mu katogo ka Uganda, nammwe bannaffe bwe tuba tugamba nti Abalangira n'Abambejja Abaganda, tumanyiganye era tuba tubabuulidde, era tugaa nti emikwano gy'Abaganda, abaliraano b'Abaganda, tuba nammwe tubatwalidde mu mbejja, ndagire tajuuba. Amakya ga leero ntuukiddwako ekibaluwa ekyakamegere kyawandiise ng'ayongera okubuzaabuza abantu tetwagala mubuzaabuzibwe. Bano abasajja Emmengo tekyali kivaayo kya bwesigwa kya bwenkanya. Olwali mpulidde olutambi lw'omulangira omu ng'agamba nti amasiro gonna gasendwa. Obwakabaka bwa Buganda buyimirira ku kitiibwa kya Bassekabaka abo abaabuteekawo. So Obwakabaka bwa Buganda tebuyimirirawo kuzimba amagombolola g'Abaganda mwe baatuulanga ne bateesa ebintu by'Abaganda, ne beeteeseza ensonga zaabwe, ne beekulaakulanya. Ago nago mugasaanyizzaawo. Obulukya bwe ruti mujjawo eno mujjawo eri. Ennyumba ezizimbiddwa eza Ssane Kaggo Nnakibirige, ssenga w'abaana bange, ezo ezo nazo ensimbi gye ziraga teziriiyo. Obwakabaka obwa bizinensi, Ssekabaka Kiyimba abaamubba bagambira ddala nti Katikkiro Mayiga ye yabatuma asobole okuzimbawo Mirembe Villa gye mulabe eri Ssentema, we waali olubiri lwa Ssekabaka Kayemba, era kwaliko ettaka ddene nnyo. Bano we baagendayo ku ggombolola lwe baalaga Ssemakookiro nga bayimiridde ku ggombolola, tebaamutwala na mu Busiro, ne bagamba Kabaka alaze Omulangira Obuganda mu Busiro. Olunaku olwo Mayiga lwe bagomba ettaka eryo era ne basalawo n'alyeddiza. Mirembe Villa si ya Kabaka, Mirembe Villa yiye. Ekirala Abaganda njagala batangaaza, ku luno sijja kubeera mukawoofu, naye bano batugamba nti Ssaabasajja yatabuka omutwe mulalu, ne batugamba nti Kabaka asiimye. Kabaka eyatabuka omutwe abadde n'asiima okutuukira ddala mu mwezi gw'okutaano oguwedde, era Kabaka nga yatuwandiikira ebbaluwa, era Kabaka nga yasayininga transfer. Oyo gwe batugamba nti mulalu, era yasiima n'abongera ebisaanya, era ye yakola obuyinza n'abukwata, ye Kabaka n'abukwata n'abuwa Wasajja. Bannaye njagala batangaaza Abaganda, naddala mu abavubuka, Obwakabaka bwa Buganda si dictatorship. Kabaka bw'afuna obukosefu ebintu bibeera mu musana. Teriiyo Nnaalinnya n'ogu, kubanga Kabaka olukiiko lwa Bannaalinnya yaluggala, Amasiro n'agaggala. Tokyasobola kgenda Kasubi. Mmwe bannange muli awo mu Abaganda, waliyo omuntu akugana okugenda ewammwe ku Kijja, n'akugana okulima ku bajjajjaabo, n'akugana okugenda okulaba we beebase, n'akugana okulima awagalamidde nnyoko, ne bakugaana okugenda okuyingira mu muzibu, okubaako ky'oyamba abantu abalimu Abasiro ne basiiba enjala. Bannange tetujja kugamba Amasiro gonna mu Busiro teriiyo kyonna. Mulaba amagombolola gatundibwa, embiri zitundibwa, olubiri lw'Emmengo lwennyini senga Abaganda temwasitukiramu, olubiri olwo lwe lussa Kabaka. Bano batugamba twogera ebyobulimba. Ani yagamba Diana Atwine okukuba Kabaka antidooti bw'aba teyaweebwa butwa? Ne mutulimba nti baali bamugema COVID. Sengera Kabaka Diana Atwine teyaleeta antidooti, gimwekubira kuba baali tebasobola kukkiriza musawo yenna kukikola okuggyako oyo gwe beesiga, kugimwekubira. Mmwe Baganda mbagambira wano, Kabaka ono senga taliiwo yaweebwa obutwa. Omuntu yakinga musajja Jeno Munnalwanda. Abannalwanda abano abatalina mutima mubi,
ku Buganda mulimu abatono abatagulina abayagala emirembe nabo babeere mu nsi eyo nga balimu n'emirembe nene mbamu bano abagujubana buli kimu bakyeyagaliza buli kimu bagala kibeere kyabwe n'akatono kwennyini bwakulaba nako ayagala kutta akatwale abo nabo mwebali kakati nze nkyabuuza mwami Mayiga ndabye okulugudde omukukumba gwaki gw'empandiiso n'oguteeka oba gw'ebbaluwa n'oguteeka mu Buganda Abaganda omuzungu aga tulito tulina okwongera okumobilizinga abalangira n'abambejja mubeeko bye mukola tulina okumobilizinga abantu bannayuganda mukwate ekifaananyi ky'omutaka Lwomwa Mayiga gwe yaakatta mukwate ekifaananyi kya Mayiga kyennyini mukwate ekifaananyi kya Wasajja ekifaananyi kya Nabaloga ngera bwe twabamenya abantu abo mubikwate muteekeko Mayiga nti terrorist ateralizinze abataka ba Buganda be munenya obutavaayo buli mutaka avaayo bajja mukuba masasi Mayiga yagguddewo essuula ya masasi ey'obutwa yagiggaddewo kati ya masasi ey'okukuba obutayimbwa naye agenda agikendeeza kati ya masasi omutaka ajjayo omutwe abataka basooka kukuba munnaabwe amanyiddwa ayagalibwa ennyo amasasi eyo terrorism Mayiga is a terrorist Mayiga mutujju Mayiga ng'omuntu mutujju kakati mumaze okubyanza Abaganda munenya abataka ebintu bino obukulembeze buno bwafiira ddala okuva mu 2013 obukulembeze bwa Buganda awo bwe bwakoma Mayiga omuntu eyali obutereevu mu kwokya amasiro n'aweebwa Obuganda abyanzizza Obuganda okutuuka olunaku lwa leero Abaganda tulina okugenda ku embase zonna nga musaba Museveni ajje Mayiga Emmengo Wasajja ne Nabaloga Buganda tebulwamulwangako bantu Baganda be bateesiga Abaganda tebeesiga bantu bano tewali ayawulayawula mu bantu Mayiga yabadde Luweero n'aduulira Abaganda nze manyi Luweero kubanga ffe twasikanga emmotoka ne tuzisiiga ne zibanga eza Red Cross ne zitwalira Museveni emmere mu nsiko ffe twagendanga ne tutwalira Museveni emmere ebyokulya n'ensimbi n'eddagala mu nsiko ffe twakungakunganga abantu twenunule kubanga nze njagala nnyo Kabaka ffe naye kati ovaayo otya ggwe Mayiga atalina mu kawanga k'e Luweero konna abantu baffe abafe Luweero bamanyi ebintu byaffe ebyayonoonebwa bimanyi effaamu yonna eyaffe oyo Museveni yali entezi n'ategeeza n'atuwa buli siiti nakati tatuwanga yadde 10 amayumba gaasaanyizibwawo n'ova eri n'otukudaalira Mayiga n'otuvuma amagufa n'otuduulira ne weetiyulira mu Baganda obubi bwo buva mu kamwako bufubutukira mu mukka gossa buva mu magezi amatono g'olina g'okozesa n'obuulira ensi yonna kiki ky'ofaanana ogenda n'ofunya obwennyini okubanga obwetikkiro bw'empisi n'olaga abantu omutima gw'omubi by'okoze Kabaka bimala by'okoze abaana ba Kabaka tubimanyi gwe kennyini Mayiga waziyiza abaana ba Kabaka nga tennaba nagenda mu buwaŋŋanguse temunnamutwala mu buwaŋŋanguse n'obaziyiza obutalaba kitaabwe
gwe kennyini Mayiga mwakola olukujjukujju ne mukuŋŋaanya abalangira mu Bulange mu Lubiri e Mmengo ne mugenda ne mukwatira Kabaka mu Lubiri ne mugaana okujja okusinkana abalangira kuba temwagala wabeerewo nkolagana wakati w'abalangira ba Mituba ne Kabaka olw'obumanyi bwe balina. Gwe kennyini Mayiga ogobya abataka myaka 11 tebalaba Ssaabasajja Kabaka. Kati nga gwe Wasajja ng'ovaayo nga mutugamba nti Wasajja ate yawandiise. Wasajja yennyini ayagala okubeera Kabaka. Wasajja ategeeza Abaganda era kino ekiwandiiko kikwangala okiwandiika ng'ani? Twabagamba abantu be tulinze tubuulira ebikwata ku Ssaabasajja Kabaka abataka be tulinze. Bwe kiwandiiko oba kiki ekintu kyonna ekitaliiko abo tekisoboka. Mutundi mba mwamuleeta 21 mu COVID ne mukutakukuta ne mukola obuyaaye n'obukuusa ng'abantu bali mu lockdown ne muleeta Mutumba si ye Namwama. Mutumba musajja muwambi, Wasajja musajja mufere, mulimba, muyaaye. Wasajja yajja atya okujja mu Buganda? Bino ebintu tulina kati okubyogera. Wasajja yagenda ku luzzi abaana b'Omulangira Ssimbwa gye baali bakima amazzi n'abateega ku luzzi. N'ateega Omulangira bamuyitanga Tebandeke n'abanne. Tebandeke olw'okuba n'ekisa yamuleeta awaka ow'Omulangira Ssimbwa. Wasajja yeeyanjula ng'omwana wa Muteesa nga musajja mukulu myaka 25. Mulangira Ssimbwa yamusitula n'amutwala e Nakasero n'asangayo Omulangira Harold Kimera yali mulamu. Omulangira Harold Kimera yakiwakanya n'agamba nti nedda ono tasobola kuba mwana wa Muteesa. Kiki ekyaddako? Tumanye abaamuwa obutwa, tumanye abaamutta ekibwatukira. Omulangira Harold Kimera. Wasajja ng'ali e Nakasero bamukukutiriza ku beene. Maama we yagenda ategeeze Kabaka ekituufu nti Wasajja si mwana wa Ssekabaka Muteesa era nti omwana we yamuzaala walala. Wasajja alagira abasirikale okwali omwana wa Mumbejja Muggale Kisingiri n'abalagira obutaggulawo geeti. Kabaka yalimu. Omulangira oyo maama wa Wasajja asibirwa ku geeti. Bw'asibirwa ku geeti kwaliko omusirikale eyagenda n'ayogera naye. Yoyo omwana wa Ssenga Muggale Kisingiri gwe baakuba akatayimbwa ku mutwe. Ng'ekino buno obutemu obuli e Mmengo bwo bwa kika kikambwe. Baamutira ki? Balowooza nti ye yayogera ebyama bino bigamba babbulooga abaabyogera. Oyo ye Wasajja gwe mutugamba nti nno omuntu asibira nnyina ebweru wa geeti okukuuma obulimba bw'aliko impersonation. Ye muntu gwe oyo Wasajja gwe mutugamba nti yalina okutusalirawo ffe Abaganda. Atayina na nnyina, nnyina talina kika kya Buganda, talina mwava. Nnyina si mukazi Muganda, yasalirawo Abaganda. Ne mutugamba nti Nabalamba omwana wa Walusimbi Mpanga oyo nno yabasingako abo kubanga Wasajja ne Mayiga ne Nabaluga Nabalamba Agnes ate yabasingako kubanga ye nnyina Muganda ne kitaawe Muganda. Oyo yaddeko ng'omubi omweru. Naye bano Mayiga musajja Munyarwanda kyakula Ganda. Wasajja musajja Mutoolo. Nnyina yennyini ye yabigamba oyo omwana kitaka Kisingiri gwe mwakuba akatayimbwa ku mutwe. Omukazi yagamba omwana yamuzaala mu Mukama wa Toolo Mulangira naye si wa Buganda we Toolo. Wadde mwamukuba akatayimbwa ku mutwe niye ebintu bino alina we yabireka. Era gwe Wasajja bwawulira nga ebintu ebyo bifulumye mwasala amagezi ne mutta omwana oyo.
naye nga yali agambye abantu abawerako. Kakati gwe Mayiga ova eri gwe naawe bwe tukuteeka mu bika by'Abaganda toyina kika kya Buganda. Ne wasajja nnyoko oba mulaalo oba muki ne kitaawo musajja mutoolo. Kakati mwe musalirawo Buganda. Ffe tusirike tetujja kusirika. Ekirala ngenda okudda mu kiwandiiko kyani? Ekiwandiiko ngenda kyogerako ekiwandiiko kyono gundi eyeeyita Ssaabalangira kye yawandiise. Emabegako eri birina mawulire abalangira baagenda okugoba oyo Ssaabalangira nga bamaze omunoonyerezaako ne bakizuula nti omusajja mu butuufu teyalina mutuba gwonna mwava mu Buganda ku mituba gy'Abalangira. Kuba mutuba gwagamba ogwangowe nti gwavaamu omutuba ogwo gwazimeera. Abaganda omutuba guli gutya? Omutuba mu Buganda gubeera gusimbirwa ku mukazi azadde omwana yamukwasa Abaganda. Abaganda kitaawe n'amusimbira obutaka gwe mutuba. Kaakati ekibasimbisa emituba kubanga omukazi yalina obuyinza kwani ani yamutikka ettu okuzaala omwana oyo, era omukazi yatwala omwana oyo n'asigibwa mu Buganda mu lulyo olulangira. Kaakati omulangira eyeeyita Ngobe, eyeeyita omutuba gwa Ngobe, Ngobe yali mwana wa Ssekabaka Kikulu ekituufu, yasimbirwa omutuba kituufu, naye omwana yazaala Ngobe teyazaala mwana mulenzi. Ngobe yasikirwa muganda we Lunaanoba era mutabani wa Ssekabaka Kikulwe. Abaana bano abawala baatwalibwa mu mutuba gwa Lunaanoba. Era bayingira mu bazzukulu ba Lunaanoba. Omutuba gwa Ngobe gwavaawo. Ono Musanje eyeeyita Ngobe omutuba ogwazimeera ye yaguzuukiza. Ogwazimeera emyaka 5 ebiyise eba 6. Kati ono yaguleese azze yajja nze wano abalangira abakulu bambuuza bannaye mmwe mwalingeyo mu Busiro omusajja omumumanyi? Nze omusajja simumanyi, sibaga nti mumumanyi. Abalangira baamunoonyereza ne bagenda ew'omulangira gwe yagamba nti Walugembe yamuzaala Kasanyusanyu. Kasanyusanyu nga si ye kitaawe ate nga Kasanyusanyu ye mujuuko. Bagenda mu maaso ne banoonyereza Ngobe ne bakizuula nti kale tumuleke ng'abalangira tetwagala kukaayana naye naye ave mu ofiisi yaffe. Bwe bagenda okumuggyayo Mayiga yaweereza magye. Amagye ge mulaba ku Mayiga ago gonna gateekwa kuba ku Kabaka wa Buganda. Bwe baakisalawo Mayiga yagagaba. Mayiga ye yatwala amagye ebumera abalangira ne mulowooza nti no Kabaka yagaweerezaayo. Kwa Kabaka tebamukkiriza kuva mu kigambo n'eki. Kabaka bwe yeerwanako ng'awulira afa buli kimu kigenda tukola obutambi tumuyombesa. Era nsaba mu nsonyiwe nze nayombesa nnyo Ssaabasajja Kabaka ku bintu ebitundibwa naye ate sikyenenya nnyo kubanga nali simanyi kituufu. Ekituufu nkitegedde. Abalangira n'Abambejja basebo ne basebo nkomyewo akatambi kali kakutuse. Okusookera ddala mu madda gange nja kusooka kwogera bya bulamu oluvannyuma nja kutuusa okunyolo kwange n'okwenyamivu oba okuviibwako omulangira. Kaakati bannaffe bano balowooza nti ffe tetulina ddala magezi galowooza. Musanje ali mu mutuba gwa Ngobe. Twagala twongere okunoonyereza omuntu eyeeyita omulangira atamanyi kuwandiika Luganda, omuntu nga mwamutuba era nga yaggyibwayo n'aleetebwa n'aweebwa obwa Ssaabalangira. Omuntu ono ateekwa okuba nga amanyi obulombolombo n'ennono. Era Bassaabalangira tubagamba bulijjo Bassaabalangira babalonda batya.
Saabalangira alondebwa obulondebwa tayina kakwate konna ku mikolo gikola wadde okulonda kabaka. Ebyo tuddayo emabega eri gye nabagambye akatambi ke nasembi okukola ne mbagamba nti waliwo kamanda wakakuuli Kamayega Nabalamba Wasajja ne boosi ye Kagere, Sala Kagere. Sala Kagere yaleeta omusajja oyo n'amutwala ewa kabaka n'amugamba Saabalangira omupya yono oyo Sala Kagere omusajja gye baamukukunula abalangira n'abambejja tetumanyiiyo. Abantu beemulugunya nze abalangira abakulu bambuuza bannange mwe baba mwabeereyo mu Busiro omanyinnyo abalangira eyo oyo omumanyi nga simumanyi. Abaana b'abanyinaffe ne batubuuza nga omusajja tetumumanyi. Omusajja baamuleeta Kagere. Kakati omusajja oyo laba byakola nga bateekateeka eky'okuggyawo kabaka bakwate Wasajja bamuwe Namulondo. Bakwate Wasajja bamufule kabaka w'Abaganda. Kino ekintu mbagambye kyajja mu kinaana oyo Wasajja agenda okujja okukireminga nti muganda wa kabaka oba agenda okujja okugamba Abaganda nti mwana wa Ssekabaka Muteesa ng'amaze diguli esooka ng'amaze n'eyokubiri okumusonseka awo. Era buli yavangayo ng'amanyi Wasajja ng'alina kyayogera oyo mu mazima gennyini si mulamu. Olukwe luno lwali luwanvu nnyo ne lwawula bassenga ba Ssaabasajja Kabaka ne Ssaabasajja Kabaka. Olukwe olwasooseka Wasajja ne Nabalamba Nabaloga Agnes mu Bwakabaka wakati lwatta bassenga abaffe bubi nnyo nga banakuwava ekisembayo nga banyiikava ekisembayo ate nga babonaabona mu myoyo gyabwe. Lwayawula Buganda mwe mwenyini mwe mwakola ebintu ebyayawula bakadde ba Ssaabasajja Kabaka ku kabaka nga mwagala okukola ekintu kino kye mukola kati. Kino ekintu baakiteekateeka emyaka mingi egiyise. Wasajja okumusonseka mu lulyo olulangira naye yali pulaani nnene nnyo. Kyovola nti kati avuddeyo afuuse Ssekimulisa. Nye sigwa olina Ssekimulisa wa Buganda ate ne kwabo abambejja bonna tekuli alina Ssekimulisa wa Buganda. Era si mmwe mukakasa kabaka. Era Nabalamba tojja kutuleetera Wasajja kuba kabaka. Era Nabalamba ne bw'onoovuma omwana wa kabaka si gwe ogenda otugamba nti tabeera oba abeere. Kubanga oli musimbu tosalirawo Baganda. Omuntu agw'ensimbu tasalirawo Baganda, tasalirawo Buganda. Era okuva lwe wajja nti olangirira omwaka laba ebiri mu mwaka nabagambirawo ennaku 2 ng'omwaka gwakatandika ne mbaga nti omusimbu aguddewo omwaka Obwaganda bwolekedde akatyabaga. Ebintu bino tubimanyi. Twalerebwa twatuuzibwa. Twayolebwa mu lulyo olulangira ne tumanya obuvo n'obuddo bw'abajjajjaffe n'obuddo bwaffe gye bulaga. Kakati nyongera okubatangaaza abalangira n'abambejja. Musanje Ngobe bw'abanga ekyo kye yakoze ateekwa okuggibwamu obwesige abalangira b'emituba. Muyinza omujjamu obwesige mu lwatu, muyinza omujjamu obwesige mu bikolwa. Nti bw'ayita enkiiko ze temuzeetabaamu mumuboole. Okuboola omuntu mu Buganda kikkirizibwa. Mumuboole Mayiga, muboole Nabalamba, muboole Kagere. Kubanga Obwakabaka bwa Buganda bwonna okutabanguka busimbukira ku mukyala Kagere. Kwe businziira. Nabagambye nti tulidde entalo teriiyo kitiibwa kyonna kye mbawa. Mwami Mayiga bwe yasonsekebwa mu Bwakabaka abantu bano bonna baabasonseka mu ngeri eyo mu Bwakabaka ne babazizika Ssaabasajja Kabaka. Ffenna twebuuza ne tugamba Ssaabasajja yatuyitanga buli mwaka.
ne tuzina amasajjambwa. Ssaabasajja yalina enkola eyo, enkola neggwaawo. Mayiga olwajja buli kintu Kabaka kyakolanga ne kikoma, nga bamaliriza okuteekateeka okuzizika buli we baagala ensowole n'ebakolera ekintu kino kyemulaba. Ffe twavaayo ne tubagamba nti Ssaabasajja yawambibwa era musibe. Kituufu Kabaka yawambibwa musibe, ali mu kkomera. Waliwo omukyala maama we mu Namibian yamuzaala musajja muzungu, amanyi Olunamibian amanyi n'Oluzungu. Yasituka n'agenda n'atuuka awakumirwa Kabaka, n'asanga abasirikale abaaliyo, n'ababuuza mu Lunamibian nga tebalumanyi, n'ababuuza mu Lujamani nga tebalumanyi, naye nga boogera olulimi lwa Bannayuganda nga banyumya, nga tebamanyi nti omukyalo ono amanyi Oluganda kubanga mweru. Byonna bye baayogera n'abiwulira. Nze mbuuza gavumenti ya Uganda, lwaki mwakwata abasajja Abannalwanda ne mubatwala okukuumira Kabaka e Namibia? Lwaki muddira abasajja Abannalwanda ne bava eno ate ne bagenda e Namibia okukuuma Kabaka? Mwenno mulowooza nti mujja tubuzaabuza, ffe tetujja kubuzaabuzibwa. Kabaka ali mu buwaŋŋanguse, ekibaluwa Mayiga kyawandiise kikakasa ekyo kye tubagamba. Mayiga tetumwesiga, Wasajja tetwesiga kintu kyonna kiva Mmengo kati. Abataka twaba bagamba be tulinze ffe Abaganda okuwuliriza. Wabula ebyo byonna nga tebinnakolebwa. Abaana abeeteekateeka okugenda ku embasi za Uganda mweteeketeeke. Kino kibaluwa kifulumidde ku pureesha. Muddire omutaka ono eyatemulwa mumulinaanye Mayiga, muteeke akasaale ku mutemu nga ye Mayiga, muteeke akasaale ku mutemu nga ye Wasajja, n'omusajja ono omutakala omwa gwe baakatta. Eyo Madam Mayiga ekukakatako, era twagala ove Mmengo, ojje obutemu Mmengo, ne Wasajja mujje obutemu Mmengo. Buli abamanyiiko, buli abazula ekibi nga mumutta mumukubisa obutayimbwa, mwateeka ggange Mmengo. Nze omu sijja kubatya. Teri aziba ntaana ya munne. Buli omu alina eyiye, alina oluwalo olw'okuyingira eyiye ng'abunidde, nga n'ennyindo zirembese mukoka. Obwo bwe bulamu bw'omuntu. Siraba kye batuusa Kabaka ku kino. Mwe mwali mulowooza nti Kabaka mututte Namibia tetujja kusobola mutuukako. Nedda tusobola. Amagezi tugalina ne bwenda mwe mwatedde kamera buli wamu, naye era tujja mutuukako. Ekkomera lya Mayiga lya Kabaka mwali yagidde ne balyongeramu kamera. Buli ayingira buli atuukawo. Naye era ajja kutuukibwako. Togayanga kyezinze eggongolo libojja. Mwe mwali mumanyi nti tunaamutuukako. Ekirala abataka bano abaagenze ew'omukulu w'eggwanga tetubeetaaga. Kabaka teyeetaaga bataka kugenda kumulaba ku kiseera kino, kubanga abataka abo bye bagenda okuvaamu anaamumaliriza. Tetwetaaga bataka agenda kulaba Kabaka. Obutwa bw'ennaku zino bugendera ku Gaalubindi, bugendera ku Kalaamu. Obutwa bw'ennaku zino oli bamuwantiddoti n'atambula n'akatwa n'akawa omuntu. Obutwa bw'ennaku zino bugendera ku Ambuleera, ku Manvuuli. Obutwa bw'ennaku zino buzibu nnyo. Tetwagala mwongere Kabaka butwa. Temwetaagisa kugenda. Mwenna muli polluted. Tetwetaaga kumanya. Wabula Abannayuganda, buli Munnayuganda amanyi, nze njagala mulabire ku bintu ebiri mu kyondo ky'Abawalabu. Abasajja be batirimbula be bateeka mu kakunizo be basuulako buli kyakulwanyisa kyonna. Abasajja abo be bannannyini nsi eyo. Ekintu kino baali baagala abasajja abo baayagala ensi 3 era zonna bafubye ne bazoonoona. Ensi yaffe gy'abaali bagyagala era temulowooza nti baakikoowa, bakyakiriko.
bwe munaagamba nti kino kiri mu Baganda ne mudda ne mwekolera gyammwe mujja tujja kubbirwa, tugenda kusaanyizibwawo omulundi gumu. Bano abantu tebasaaga, bano abantu tebasaaga, bamaliridde okutwala ensi yaffe. N'olwekyo omuntu yekka abadde omuziziko bw'anaavaawo gwe yazimba mu Uganda alinawo ebyobugagga byo bigenda kufaanana nga bano abali mu kyombo ky'Abawarabu. Ebizimbe byabwe byonna biri ku ttaka, n'ebyammwe byonna bijja kutuuka ku ttaka. Mulina okwekama mu kiseera kino mwerwaneko. Temukozesa mmundu, mulwanyise mitwe, mugende mwekalakaase. Temugana kulumba embase za Uganda nga mulaga abazungu omutemu yaani ye Mayiga ye mutujju, omutemu yaani ye Wassajja ye mutujju. Kalabalaba waabwe naye mumuteekeko, mukole ebipande ebitegeeza omuzungu. Ate bwe mutuukawo bwe muba mwekalakaasa temwerabira kugamba nti Museveni ajje mutabani we Emmengo. Bino ebipapula bye bakola tebigenda tugana naffe genda maaso na kyakkola. Nze ne bwe banzikiza olwaleero batajuba bangi bajja kujja okulwanirira Buganda n'okulwanirira nnyaffe Uganda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okumpulirizanga. Naye temusazaamu kwekalakaasa. Luli mwali mugenda okwekalakaasa ne baleeta ekibozi. Tekabaka bamulabye abadde Dubai ali mu hoteeri, kabaka bamutwala India n'ebirala byonna. Kabaka ali Namibia, basasula $1,000,000 namba, basasula abasirikale abaliyo abamukuuma abaava e Uganda, bakyusa shifts ezimukuuma, babasasula okumubeezaayo omwaka mulamba. Pressure gye mutaddewo ebadde egenda ekyusakyusa ku mbeera. Naye ate ffe bwe tugenza okulaba nga bano Bamayiga, Bawassajja, Kagere, Nabalamba, Nabaloga, abo Misota kati nswera nkubeko. Bwe balaba ku kabaka batuga mutuge abo. Ne mugoba ku muntu abaana be. Ne mulimba wase Mulangira Jjunju agenze okulaba Ssaabasajja Kabaka ne gundi ne Semakookiro nga balimba abaana bakuba ebifaananyi bye babikubadda nga ono Omulangira Jjunju ava kunona muganda okuva ku ssomero bakomawo Uganda. Ffe tukooyekooye obulimba bw'Emmengo, obuyaaye, obubbi, obutujju, obukumpanya. Mayiga ke wakuba lw'omu amasasi bakafaya ekutandise. Wakuba omusajja w'abandi atalina musango gwonna. Mayiga baatugamba nti gwe watta Kasujja. Oli eyali amanya ennono. Naye n'omwana we alabika alina bye yamuyigiriza. N'olwekyo Abaganda kuno si kunaanya. Abakyala Abaganda mwesibe enkerekejje. Mwesibe enkerekejje. Tetuyinza kuleka basajja batujju batemu bano balimba bayaaye babbi bakumpanya mu kutwala Bwakabaka bwaffe mu maaso. Kiki tuyigiriza abaana ba Buganda abaliddako? Nti omuntu olina kukuba muntu katayimbwa okwesonseka awantu. Abambejja basirika n'ebintu bino babimanyi. Wassajja abantu bakumanyi. Toyina mukolo gwonna gwali gukoleddwako wadde okutongoza wadde omulongo wadde ekintu kyonna wadde okuyingiza mu lulyo olulangira tikyakolebwa. Byonna byali byakiyita mu lujja ne batandika okutembeeta okuyinanya kabaka. Ne baleeta n'abakuwolereza abagamba kabaka ono muganda wo obeere naye naawe obeereko omuganda wo nga Richard Walugembe bwe yaseerera ono kati abeere mu kifo kya Richard Walugembe. Ebintu bino bipange mwabipanga naye ate abamu bakyaliwo bangi bakyaliwo. Tujja kwogera okutuuka ku ssaawa yaffe esembayo.
mwebale nnyo mwebalire ddala.